kali mazima lwaki temwakkiriza afala ta'qilun ndiga mwete mwina magezi awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awala ya'lamuna abantu abo tebamanyi anna allaha ya'lamu ma yusirrun nti allah amanyi bulungi bye boogera nga bali mu kyama waba yu'linun nebyo bye boogera nga bali mu lwatu ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم مبو أميون ملي مبتكوي أبتمني كوانديك يدوك سما لا يعلمون الكتاب abasajja abatamanya eddala na ku kitabu bwe kitambula basajja battu babasomera busomezi tebabakkiriza kubeera nga beesomera ye n'okwesomera kwennyini nga tebamanyi tebasobola kwetuukirayo kwetegeerera babategeerera butegeerezi ne babagamba bye muwulidde mukama yabyogera naye nga tebaba kyansi kubeera nga beerowooleza illa amaniyan okuggyako ebisuubizo obusuubizo ne babasuubiza nti bwe mulikola kino muligenda mu ggulu bwe muli bamukoze kino muligenda mu ggulu baaba nga tebamanyi kuwandiika tebamanyi kusoma singa baali bamanyi okuwandiika n'okusoma oboolyawo baalyetegeeredde wa inhum illa yadhunnun nga ddala mu butuufu abantu abo tebalina mulamwa mutuufu kwe bali okuggyako okuwangaalira ku birowoozo obulowoozo eby'abantu endowooza y'abantu gye babagamba basajja battu nga nabo bakola tebalinaawo mukisa gwa kwerowooleza tebalinaawo mukisa gwa kwesomera wabula babasomera busomezi ne bababuulira ne babasuubiza eggulu eritaliyo ne babeera nga ebintu bye bakola bali ku birowoozo by'abantu bye beeterawo obweteezi singa baali bamanyi okwesomera baali badde beetuukira kubanga yeetuukidde tanywa matabangufu فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل أكوبا فويل إبوب نبيبونيرزو فويل أرسنيو لمجهنم للذين الله يرتك كرابو يكتبون الكتاب بأيديهم abawandiika ebiwandiiko n'emikono gyabwe thumma oluvannyuma yaquluuna ne bagamba haadha min indillah bino bye tuwandiise byava eri katonda ne bagamba nti bino bye tubawadde ebigambo bya katonda so nga bigambo by'abantu abaatuula wansi ne beewandiikira ebyabwe liyashtaru bihi thamanan qalila nga baagala beefuniremu omuwendo gw'ensi guno ogulabika nti mutono nnyo tegusobola kubeerako kye gugasa muntu fawailun lahum akabi kali eri abantu ab'ekika ekyo abasuula ebya allah muguluka ne bapangawo ebyabwe basobole okubeera nga beefuniramu ebyobulamu bwakiyita mu lujja buno obw'ensi fawailun lahum mimma katabat aidihim okuwooba kuli eri abantu abo okusinziira emikono gyabwe bye gyawandiika wawailun lahum era okuwooba kuli eri abantu abo okutali kwa mulundi gumu mimma yakisibuuna okusinziira ku ebyo bye bajja bakola mu bulamu bwabwe buno obw'ensi وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا ببابا ما بانتوا بوغرا وقالوا ببابا غامبا era mu bye bajjanga bawandiika mu bitabo byabwe bajjanga bawandiikamu ebintu ebitalina mutwe n'amagulu nga boogera nga bagamba lan tamassana nnaaru fe omuliro tegugenda kubeera nga gutukombako illa okuggyako mpozzi ayyaman ma'duda obunaku bubalire ku ngalo obwo bwe tulimalayo mu muliro obwo obwali mu kaseera bakadde baffe we baasinziza ente omwezi gumu n'ennaku 10 zennaku 40 Musa ze yamala ng'agenze okufuna obubaka
ezo mpozi bwe kiribeera nga muliro kutwokya tekugenda kutukombako bbanga ddene nga Muhammadi bw'agamba sallallahu alaihi wasallama, wabula zigenda kuba nnaku mbale bubazi, nnaku 40 bakadde baffe ze baasobezaamu. Kul bagambe babuuze, atakhadhtum inda Allahi ahdan, mwakola ne Katonda endagaano ku nsonga eyo gye mwogera nti temugenda kuyingira mu muliro okuggyako ebbanga ttono, ng'endagaano eyo mwagikola ne Allah, falan yukhlifa Allahu ahda, mulyoke mukakase nti Allah tagenda kwawukana na ndagaano ye eyo gye yakola nammwe. Am taquluuna ala Allahi ma la ta'lamuun, nandi kimusazeewo okwogera ku Allah bye mutamanyi, nga mumala googera mumala gagwa na bigambo temusengejja bye mwogera. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى وواو من كسب سيئة muntu yonna alikola ekibi, wa ahatat bihi khati'atuhu, kibeera nga kimwetoolodde ekibi kyekyo kye yakola, n'afa nga tatteenenyezza ekibi kyekyo kye yakola ne kimala okumukakatako kyonna mu ssera, fa ulaika ashabu nnar, abantu abo be bajja okuyingizibwa omuliro, abalifa nga tebeenenyezza bibi byabwe, kubanga biribeera bimaze okubeera nga bibakakaseeko ebibonerezo byebyo bye baakola. hum fiha khalidun, beba bagenda okubeera mu muliro emirembe n'emirembe. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات, نيابا bakkiriza ku buno obulamu bw'ensi ne babeera nga bakkiriza nabbi Muhammadi ne bagoberezaako ku bukkiriza bwabwe okukola emirimu emirungi, ulaika ashabul janna, abo be bannannyini kuyingira jjana, hum fiha khalidun, mwe bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumizibwamu. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل, mujjukire ekiseera bwe twakolera endagaano ne babani Isiraayiri yaffe ne tugikwata ne tugikuuma ggulugulu. Yali egamba etya? Endagaano yaffe yalimu ebigambo bino wammanga: la ta'buduuna illa Allah, temuddangayo okusinza okuggyako musinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Eyo endagaano gye twakola nabo. wa bilwalidaini ihsaana, n'abakadde ababiri okubayisanga obulungi. wa dhil qurba, n'ab'eŋŋanda okubeera nga mubalabawo, okubayamba nga balina obwetaavu, okubeera nabo mu ngeri zonna. wal yataama, ne bamulekwa okubayisa obulungi, ne mutabalyako byabwe, ne mutabatulugunya olw'okuba tebalina ayamba. wal masaakiini, n'abanaku okubeera nga mubalowoozaako, mubawe kweyo emmaali Allah subhanahu wa ta'ala gye yabawa. waquulu linnaasi husna, mwogerenga n'abantu mu njogera ennungi, ng'era mwogera ebigambo ebitabanyiiza, nga temubakudaalira n'okubeera nga mubeera mubajerega. waqiimu salaata, muyimirizeewo esswala mu biseera byazo. wa aatu zakaata, mutoole zaka mu maali yammwe, mu by'obugagga Allah bye yabawa muggyemu omusolo gwe nga bwe yali agubalaaliseeko bwe mugumanyi. summa, oluvannyuma lw'ebintu ebyo byali mu ndagaano, tawallaytum, mwesuulirayo ogwa naggamba, illa okuggyako qaliilan minkum, abatono ennyo mu mmwe, abaasobola okunywerera ku ndagaano gye twakola ne babeera nga bagyekutteko nga bwe yali egamba. wa antum mu'ridun, abasinga obungi mmwe mwali nga mwesuuliddeyo gwa naggamba ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba ebintu ebyo, abeere nga Abayahudi bano bawangala nabo mu Madina,
abeetegereza oluvannyuma lw'okutegeera gye nvudde waabwe nti teyali mulungi ku mateeka ga Allah, teyali mulungi eri bannabbi ba Allah. Enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala yalinga yakumenya endagaano zaabwe ze baalinga bakoze ne Allah, naye teyeeyibaala nti obudde bwonna bajja kumenya endagaano ze zanaaba akoze nabo. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذا أخذنا ميثاقكم era mujjukire lumu bwe twakola ne bakadde bammwe endagaano, ng'egamba endagaano yaffe gye twakola nammwe. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba endagaano eyo endagaano yakolanga nnyingi nabo naye nga bazimenya, kati ng'atuleetera kwezo ezimu ezaalingawo wadde ng'ate zonna teyazimalaayo, naye nga bino byonna byali byakuyigiriza nabbi Muhammad nti abayahudi boogenda okuwangaala nabo mu Madiina si bantu ba musaago ku mateeka ga Allah, tebagalabamu ka buntu. Allah subhanahu wa ta'ala abakubulira bategeere nti battanga ne bannabbi nga tewali nsonga ntuufu gye babalanga, naawe osobole okubeera nti kijja omanyi obeere nga obeerinda. Wa idha akadna mifaakakum, mujjukire we twakola nammwe endagaano. Endagaano eyali egamba etya? La tasfikuna dima'akum, temuyiwanga emisaayi gyammwe, amakulu temuteekangawo entalo wakati wammwe ne mubeera nga muttiŋŋana. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba era ndagaano eyo, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, temwejjanga mmwe kennyini mu mayumba gammwe, temugobanga bannammwe kennyini mu bibanja byabwe, mu mayumba gaabwe, mu bitundu mwe bawangaalira. Thumma aqrartum, oluvannyuma lw'ekyo endagaano eyo mwagisimbako amannyo ne mugikkiriza nti mujja gikuuma butiribiri, temujja gimenya. Wa antum tashhadun, nga nammwe mu kaseera awo mwaliwo nga mulaba nga mukakasa endagaano eyo, mwagikakasa ne mugikkiriza ne muba bajulizi kuyo twagikola nammwe. Era Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti mwaliwo ne mubeera nga mugikakasa, ne mubeera nga mutukakasiza nti mujja kubeera nga mugikuuma. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم